bulungi okuba natenga okyekumidde ku Swahili TV omunyo. Tugenda kulaba ku muvubuka amanyiddwa nga Kidasa Robert ono nga mulimi wa nnyaanya wabula nga pikipiki abamu gye bakozesa okuba nga obaolya bavuga boda sakati n'ebintu ebirala okusabaza ebintu ebitali bimu. Yagamba nti gisalawo okuba nga atagiteeka bintu ebyenkizo gamba ng'okulima. Ono atubulidde butya bwekola katabe nate ebivaayo. Bannayuganda bangi balowooza nti pikipiki basobola kuzikozesa mu kusabaza abantu na kuvuga bifuluusi kyokka. Guno si bwe guli ku Kidasa Robert, ssentebe w'abagoba ba boda mu disitulikiti y'e Bulambuli eyasalawo ku mirimu gyayo okwongerako okugifukiriza ebirime bye. Kidasa gwe tusanze ku faamu ye ng'ali bizi afukirira kirime ekyo ekyennyanja ekitudde ku bugazi bwa eka 2. Atunnyonnyodde ekirowoozo kino gye yakijja. Tubeere balimi nga kutera kukozesa watering can. Ate omuzungu ezo akusomesa aromati kuliko ni tekinologi yesi kuli nayo enyala ya ipiki yasanya mezi. Akyadwikananga kuli nizi pikipiki akalawaza kuleetera byuma byesi kuconnectinga saika nokupiki kusanyira mu migundu. Ono ng'atulaga engeri gy'akikolamu agamba mu ddakiika 5 zokka abeera amaze mu lita z'amazzi 305 ekyanguya omulimu gwe ate nga kitwala ensimbi ntono bw'ogeraageranya n'enkola endala ez'okufukirira. Nabikusingako ni generator kubanga mu ddakiika 5 nga mbeewa asambile naye aduuke nga wamale kukola wiring mezi ganyagaza mita zolanga 305. Olw'omutima omulungi gw'alina, Kidasa asobodde okuwa abavubuka abawerako emirimu mu kitundu kye ekirwanyisizza ebbula mirimu erisensedde abangi. Bo abamu ku bavubuka bakolagana nabo batunnyonnyodde engeri obulamu bwabwe gye bukyuseemu okuva lwe baggyibwa ku nguudo z'ekibuga Kampala nga kati bakwatako nsimbi okuva mu makungula g'ebirime bye balima. Kubufugiriza kweza ano nebona embeera abe yesi kulimo ate ndi kindi naboneti anga naboneti tufu libanga yesi malenga nikalanga kembere kenimako naba nisubi yoza naye kuko wekekole inafunamu kustiti nyambambaga mulebe ezananga tumika kustiti eza nataye kine project kuze kulemanyiriza kwabo obulai. Gwe n'omuvubuka alina boda wabula ng'okaba gavumenti etuyambe n'okugobagana ne poliisi olutatadde kansuubire nti olina kyoyize mu mboozi ya Kidasa. Mixed Farming ne Makumbi Emmanuel buli lwa 3 mu Munnyo ku 3 ku Soul TV Omunyo.